Kino ekisanja tewali atagenda kukaaba mpaawo atali kaaba. Nze kugambye yafunye kaadi n'ataafunye bonna bagenda kaaba. Bonna bagenda kola ki? Kaaba. Naye nga kyonna kye kiri obukulembeze buweereza. Bwe banga obukulembeze byakufuna tuba tuli ku byaffe. Obukulembeze kwagalana. Nze edda linanyiigiranga pulezidenti nakati abamuvuma abamukuba bayita n'awaki ssente tiyasembeza atamwagala n'amanya lwaki takola ki kati gwali eno lwaki ate gwomanyi nti awagira kyotawagira tomufuula mukwano gwo n'omuleka ne mutandika okubeera mu komiti emu ne muteesa nomala n'omufunako omuki omukwano namugana naye lwaki tofuuka bakitta akulinya n'emmotoka n'akutta bukulembeze bunyuma era bubembuuza Pulezidenti Museveni mubi ne lwaki buli kisanjo dda kuba ekyasooka wafuna obululu bunyo ogamba ogenda kumulwanyisa ogenda kulwanyisa omuti nakyemalira n'akulema nodda n'otugamba nti ffe sente ezikola tazituwa era ekyo batwala tatukola enguudo tetuzikola kwa tazikuwa noddayo ekyokubiri n'otazifuna lwaki odda ekyokusatu bandi badde batugamba bugambi munnaye tulemeddwa mugezeeko omulala oba yanaamusobola nadda ekyokusatu nadda ekyokuna nadda ekyokutaano babanja kyamukaaga Busegona naye kaadi yamuyise mu ngalo olaba amalwaliro n'amasomero ga gavumenti ababaka ba paalamenti balina okugagendamukko balina okubeera nga bagalambulako okulaba biki ebiriyo fizikale nga bo kubanga lwezo miliyoni 2 ezibaweebwa osapootinga constituency okuddayo mu constituency ozisapootinga buli mubaka wa paalamenti oba wa opposition oba wa NRM zibaweebwa azitoleke miliyoni 2 agendeko ku ssomero kweli okutuukayo okulaba eddwaliro lino liri mu mbeera ki waliwo ki ekibulamu lyetaagisa ki n'agenda ku ssomero lya gavumenti nayo n'alaba ayinza n'okuyita olukuŋŋaana lw'abasomesa n'aba private n'awulira aba gavumenti biki bye bakaaba aba private biki bye bakola ki be bakaaba najja kugombolola n'afunawo kwa kansala w'eggombolola kansala wa district ajja kugombolola level n'ateesa ne ku municipal n'ajjayo ebirowoozo n'abitwala ku district kati omubaka wa paalamenti afuna ebirowoozo ebyo n'akompeyalinga n'ebyo bye yeefunidde fizikale n'alaba bye yajjeeyo ye ng'omuntu n'ebifaananyi n'abifuna na bano bye balina awo waleeterawo guidance n'abagamba nno muteesa naye kino na kino nze nga bwe nakiraba kyandibadde bwe kiti babaka ba paalamenti bameka babikola nga bwe mbinnyonnyodde Segona gyali n'abamu tebamumanyi eyali akikozeeko yaliyo baali 2 3 nga babaka ba paalamenti omugezi Kibirige Ssebunya ne mutabani we Kasule Robert Ssebunya ne Rosemary Senninde n'akwata na ambulance yali agitadde ku ddwaliro e Kasangati bwe yagendawo n'amanya nti abantu bano balemererwa okutwalibwa emulago lwa ambulance n'agiteekawo Lugolobye Kayunga n'akola era obulwaliro bugeze bweyongere waffe Bugerere kati Nakatovu waliwo Busaana waliwo kuba badde akkayo wansi kuki ku ground togenda kubanga oli mubaka paalamenti nga n'amalwaliro g'olina mu kitundu kyo togamanyi ne bakubuuza omuwendo nga tomanyi kigenda mu maaso kuba beesimbayo kye bandisoose ogenda kukola kiva ku Museveni togenda mujjawo totulimba naye tubuulire amasomero n'amalwaliro mu kitundu kyogenda okukiikirira gali ameka nti gali 10 amalwaliro gali ameka nti gali 52 agawa Kisoro genjogeddeko aga gavumenti amalwaliro naye buli kisanja nja nkoleko ku malwaliro ameka 2 buli kisanja
kale bw'otugamba nti ekisanja kino amalwaliro abiri wagakolako tusobola okwongera ekisanja ekyokubiri oyinza n'okunona ekyomukaaga paka lw'olimalayo amatwaliro 5 wumba tuve wano. Abalabi ba Tonazi Media mikwano mbaagala nnyo. Gyendi mbeerayo mpeereza Ssaabasajja Kabaka wange kuba y'atalina nnyo ntalo. Talina nnyo ntalo. Ate zo zirwanika. Zo ne bwe ziba zize zikola ki? Zirwanika kuba za bigambo. Ate zaffe za Bwakabaka si za bigambo za bikolwa. Oli ateekawo ekiraga nti oli munafu n'okola n'omulaga nti siri munafu nno. Ampeereze Kabaka wange. Naye ebyobufuzi bireme tujja nnyo mu mbeera. Gw'oyagala ne gw'otayagala bonna bagira kuseera nga tekuli akuyamba bizibu byo. Olina okwekolerera. Okuleka okwezuula ne weekolerera. N'akatalekeka ba celebrities oba bannabitone mwepimirenga level wa oyogerera nani gwoyogera naye ani gwe nyiza okuteekako embeera ey'amaanyi nga mulaga nti simwetaaga yani ebyo mbyesega mu politics nti no but events yani bw'otuko mukwatya ku birthday ya president mu drone mulimu omuntu ng'agenda kussa gwe omuteekako amaanyi oli wa myaka emeka gw'ogenze naye muleesi wa myaka emeka akwongerako akusuula embuza kijja tuba nga kirina we kituteeka nga bannabitone tulemeekerawo nnyo okweweebuula tuleme kuzimba hiiti nga tuziteeka mu busitanti oba okweteekerawo entalo. Kwetuli Tonazi Media. Tweyanza mwena abeekumira ku mukutu guno mwebale ku subscribing, okusharinga no commentinga mwongere amaanyi mutwe likes tuzeetaaga. Comments mwongere commentinga. N'obuuza maama oli yalagawa aliwa. Mutomwogedde tetutegeddaani. Niffe tuba tutegedde nti maama gw'obuuza tumutegedde. Tugamba nti katumuleete. Babadde bamisinga. Nnyo. Layira. Balabi ba Tonazi Media mikwano gyendi. Lwakuba babadde banfumbirira. Naate omusajja yamaze n'abula. Kuba nali nsuubiza okufumbirwa empeta y'Abakatuliki. Abalabi baffe abalungi mbaagala nnyo mbalamusizzaako. Ne mbebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo. Ne mbasaasira ebibaluma ne nsanyukira wamu n'amasanyu. Ne bw'osanyuka toyitawo. Ate lowooza ng'essanyu lyo lifunye otya. Waliwo odifuna ng'olina gw'olumizza. Manyi revenge is very beautiful. Kati essanyu oba olifunye mukulumya kisuubire nti ejja kudda. Kati bw'oba osanyuse ng'osanyusa olumizza toyitawo. Naye oba ofunye essanyu lyo mu butuufu bwalyo Mukama ayongere okikubalira. Era tosanyuka nnyo n'okosa abalala kweriyo abalumwa nga ffe tuli mu ssanyu. Nga gwe olwobeera n'essanyu ye awulira bubi. Bw'obeera mu kulumwa. Olina okubeera mu kulumwa. Naye ng'abalwadde mbakubiriza okugenda mu malwaliro ng'obudde bukyali n'okugoberera abasawo bye babagamba. Bye babalagidde. Amateeka g'abasawo. Okay. Ndowooza tusimbudde. Wetuli ne mukyala Nalujja Hanifa. Twala ebyobulamu. Bwakabaka gombolola mituba 2 nabweru wano. Wano wennyini. Toweebuuzanga lwaki abakubiriza nti genda mu ddwaliro ng'obudde bukyali ate ogoberera amateeka g'abasawo. Ndowooza okitegedde lwaki. Nanti Kabaka yatugamba tubakubirize. Okwekebezanga nga bukyali basobola okumanya endwadde amangu bagifunire mangu ki.
Eddagala. Kuba buli lwokyereyo endwadde ne ssente oluusi oba tozirina. Kulikayo mu birthday. Eya Kabaka, eya pulezidenti baavuddeyo. Baavuddeyo. Tata wange Ssaabasajja Kabaka abaweza gya kitiibwa. Kati bataata aweza gyaki? Gya kitiibwa, gya buto, gya maanyi, gya bukulu. Baavuddeyo mu birthday. Naye mu Uganda ffe bantu abaweddemu ensa. Okuggwamu ensa ne kuviira ddala ate ku taata. Waliwo ebintu ebikolwa nga taata oba ababimanyi. Oba bamusinza kati ddoboozi. Nga bw'onoogamba awaka ng'okaddiye abaana baliko okuwogganira nga bw'oyoga tebakyakutya. Sengamba irevo taata kwatuuse. Wawe baakwatidde promota gundi. Bamukwadde ku birthday abaddeyo mukolo omulala. Promoter Nobert Events. Promoter Events Nobert Events bamukwatidde Kololo. Wabadde mukolo ki? Yabadde birthday naye omukulu yabadde amaze okugenda. Nga lwaki bakikolera ku ogwo omukolo kwennyini? Badde bamunoonya ndooza. Buli omu yeebuuza. Badde bamunoonya nga talabika. Naye ne bw'aba abadde alabika lwabadde talabika. Bannayuganda mwe banna NRM abayita ba Stonchi oba ba diehard. Mweteeka mu kamera ne muliraana president kwa mwagala ssente. Naye musaasire Nalujja abeera ku ground asaba akalulu ka NRM. Mukolera vulugu wammwe obusitanti bwammwe obuzannyo bwammwe bubadi bwammwe mu kamera. Y'omulabi alabye akitwala bulala. Ate simanyi lwaki mubikola nnyo mu biseera by'obululu. Ekyo kyembuliza taata abatabiraba. Lwaki oyo vulugu bw'ati awamba abantu mu mmotoka bamukola nnyo mu biseera by'obululu. Akalulu olugwa ne bivaawo. Buzibu kiddiru ki eri mu ekyo? Kubanga nze nga we mbagamba nti nze siri wa leero. Ate siri wa jjo. Siri wa luli. Ndi wa kaakati. Sikitegedde. Siri wa leero. Siri wa jjo. Ate siri wa luli. Ndi wa kaakati. Lwaki nga nti ndi wa kaakati? Tinsobola okuwa ebyaliwo bye najja nga mpulira nga sinali siri muzaale. Nenteekako bye nalabako. Nengatta nenzijjamu ebiriwo kati. Kitegeera. Ti bwe tubanga ffe twakulira mu Pandagaali. Eyabulwako eyawambibwa omwana we mu Pandagaali n'ataddayo mulabo banaalaba magumba banaalaba mufu. Ayina ensisi y'omuntu akwatiddwa ne bamuyingiza emmotoka. Ng'akwatiddwa ng'asikasikanyizibwa. Asika ekifaananyi kiri. Obwongo bwe ne buddayo. So tulekerawo okuzza abantu mu nsisi. Okuwaaba abantu nsisi kitiisa. Kuba nze mmanyi nti Nobert alina amanamba g'amasimu. Nobert alina ofiisi w'omusanga. N'omukubira ng'omuleetedde ddiiru y'ekivulu. N'omukwatirawo. Kiki ennyo omukwatira mu kamera ku mukolo? Kiki? Mbuuza gwe Tronazi. Tutegeere nti bakola nnyo. Abadde yabula. Kwagala pulezidenti bawana nti bakozi abawe ssente. Tukimanyi ti mu bululu mulya ssente. Naye musaasira abatazirya naye nga bawa NRM era basabira NRM akalulu. Ndowooza essaawa y'okulya ssente mulowooze ku abo. Nga gyali oba kitya oba kitya. Yava tava ku ki? Ku NRM. Ku NRM.
wamulabye omukyala mu nkuba yatonye yatutta yabadde etwala abantu mu kibuga n'agenda ku luggyayo ekipande abo be bantu n'agenda ekipande n'akisitula n'akiyimiriza bulungi nekyabadde kigenda kugwa n'addamu n'akitereeza n'akisiimula mu nkuba abo be bantu abantu bonna abadde batambula ne beetegereza omukyala ne bagamba ali kuki gye bali abasirikidde okwagala okwo ng'alaba omukulembeze talina okubeera ku ttaka omuntu oyo alina abajja okugenda amatize naye waliwo byatajja kwogera nga ne bamubuuza tasobola binnyonnyola ebyo ebyakiwamba bantu mwawambye mwawaki muveeyo mutubuulire enkola yakiwamba abantu taata bw'otagirwanyiseeko ensisi mu bantu Mayinja yayimba oluyimba ne mumuzikiza naye ebyo ebimulwa kwandoza teyalibwa mukisa kubinnyonnyola yayimba bizzeemu muzeeyi ebyakulwanya bizzeemu ne bamukuwambawamba awo naye ng'oluyimba pandagaali yaliwo ffe twamulabako nga tuli bato motoka nepaakinga bepaakinze ntaka kuyoola abaana balenzi kwa baizeni yo pandagaali nga bezira mwana mulenzi n'ow'omunaana bamuyoola n'ow'ekkumi bamuyoola n'omukadde bamuyoola bonna tebaalabikako biseera ebyo pandagaali yaliwo abaana balenzi nga be bawamba bokka abazadde nakati omwana we teyaddayo mmulaba n'omulambo teyagulaba kati bw'omulaga mu kamera ezo zipandagaali ng'owalampya abantu emmotoka zidrone mutusaasire era ekibuzo kisigala lwaki ku baaside kwe mwamukwatidde pulezidenti yabadde abamutumye nga yamwagala yabadde ng'ebibuuzo byange nzabala bya Patronus Media mbaga ndi muwagizi we NRM era sirikyawa NRM mu bulamu bwange Museveni talina kibi era gwe omulabi wa Patronus Media nze wange Museveni tasobya Museveni takola ki kati benjogerako beebo abakola ebibi okukyayana Museveni gwakwatira omuntu ku birthday ya president tata wange oba oyonoona Museveni ye mission yammwe tikatukole bino ku birthday ye tumukyaye ekitali kirungi mulimu ebintu ebimu nga abamu tebaagala byogerako naye nga it's the reality ate ebbwadde ne ligambwako nnyini lyo ze Nalujja sina kyenfunamu NRM sisasulwa kalifa batasasulwa katuveeyo tuwogere kubanga abasasulwa batya okwogera okubatemako ke babakola ki ke babawa kuba bali ku ssebo giwa omuliro naye ng'ebikolebwa bikyamu kakuyegewo ku ground talina kyagenda kwogera muzibye omumwa ayogere ki lwaki bakwata abantu mu drone lwaki bamuyodde ku birthday abinnyonnyole eyo tuveeyo birthday yawedde ebyo byavuddemu n'ebyasigaddewo ffe tebitukola bulungi nga ffe ab'NRM wasigaddewo ekibuuzo lwaki bamukwatidde ku birthday ekibuuzo kiri mu bbanga kihanginga pulezidenti ye yategedde tibakutte omuntu mu drone ku birthday ye mulimu mission bamafiya balimu NRM abapangira bannaabwe kati nze kiringa oyo Norbert Invent mulabanga nze Nalujja bisaati waabwe lemudogo twogobogola bogozi n'okuluma tetulina maanyi gavula ku bantu getulumooli omwagaza ki mulimu omuntu gwoyola ng'ogenda kukola eggulire funamu niyo olumya waki alina famire alina maama we alina taata we lwaki omuntu gwogenda kuba mulimu omuntu gwojoga toddamu nenjamu nenkuulira kino ajja kivaako okusinga omusikasikanya omuyingiza zidrone mutulekeemu nolaba oli nga waayo obudde anoonya abaana ba Nalujja obaagaza onjagaza ki mulimu abaana nga tukuze nayinza eraga ndi jjajja Fangoni mulimu omulembe luli ogwaliwo nga guli anirule nga tegulinawe gu breaking last lwo gutegeere gukaddiye
Atogwe unyanga bokade nenga wagira aliye. Kuba ali mu ekyo kyawulira naye kyali. Unruly. Kati nzojja kujja mpangire na lujjo nnemeddwa kuba tonsobola. Sirina 10 naye nzitowa. Sisabula Museveni naye tondya. Kati nojjo walampa oyagala kagende tumukwatire ku mwana ogezanga. Kati nobati yale bikali myaka tali mu 3 around first born wange omukwatanga n'omuyolo wange n'omuteeka mu mmotoka. Omukwatanga songo buvira ddala kugumba mulimu ebintu ebikoyeddwa. Nze ogezanga owange olemeddwa nalujja n'onoonyo kituuse ku mwana wange nti n'amalalo g'abajjajja bagafa emyaka 10 g'otaalabako gali sisimuka. Abantu mbaleke bwe basirika baba balina kye balina n'obusungu. Kamera okuzuukusa busungu bw'abantu. Tudde Kalulu ka Seeke yali Seeke. Seeke Kalulu kanyuma ako bannange. Bwe kaakunyumira. Kanyumira lwa nsonga. Wafunamu ki? Musanyu ekyakusanyusa ennyo n'onyumirwa. Okunyumirwa n'okufunamu byanjawulo. Kye ngamba okunyumirwa nga kye wali oyagala kye walaba ne bikunyumira. Si buli alaba omupiira n'anyumirwa nti abeera oba ayina bwawagira ne asinze oba naye waliwo by'oyinza okunyumirwa n'olaba omuzannyo engeri gy'azannyeemu n'oweewuunya n'ogamba kati ki ekyakunyumira mu Seeke? Namikwano nina oba taata bange bakadde bange bali mu Kalulu. Bali balina gwe bawagira. Sajja batu bayina amaanyi bazze bawaga. Owaffe y'ono ateekwa kuyitawo. Bagenda okutuuka wali. Bo bamanyi akalulu kalondebwa misana. Kalulu kaali ka mwenda gwa kiro. Abamu batandise dda n'okulu. Naye nga amuzeeyi baŋŋamba nedda ne mbagamba te nedda yaki kati tuli ku kirala akukawedde dda kubanga obululu bungi kati Transnight kasigala kagenda. Naye ebyo byonna osigala omuwagizi oli omuwadde ki? Essuubi lye ogenza oli mumalamu n'omunafu yaggwe kennyini. Oba gwe ekyo si kye walaba nze kye nalaba. Omuntu oyo azaawaga yalinnya n'ajja baamalawo ennaku mmeka? Zinaku zawerako tiyali wiiki kwagala. Naye okwagala kwe kwonna kusigadde awo. Azzeeyo nga kiwulenge era mu kuddayo agamba kati ne kyempagira ki sikyabitegeera. Statement eyo tewagiwulirako? Zibadde nnyingi. Naye ani amukamudde n'amunuunamu n'essuubi n'okwagala kwonna n'abiteeka wano? Gwe. Nzaani. Songa mu nnyini kyo tosonga mu nze Nalujja. Songa mu nnyini kyo. Enyimwe temwagala. Munnayendeko obwana bwange bukyali buto. Kati gwere muddogo bakutwale bakwagaza ki? Oba ng'otugamba nti kitta abantu kyekizzeemu. Bakunoonye bakwagaza ki? Bw'oyogera ani yabajjamu okwagala? N'essuubi lyonna baalireka Kolola ani yakibakamulamu ne baddayo nga biwulenge. Tango Doi yali mukulu yalondesa akakalulu si electoral commission. Ne muganzi wa Anita Amongo. Oyo speaker obuvunaanyizibwa bwe bukola. Bonna beeyo. Muganzi baali ba Obbi. Ba Obbi ne muganzi byanjawulo oli Obbi we.
obikyusa Obi bwe muba mwasoma mwenna mwekwanaku mpozi unrelative beekwanako mulwakwa mugana okutegeera ebintu bino. Anita Amongo amaanyi agajjawo agayingira obusoga n'abufuusafuusa okutuuka awo okuleka nga muganzi we Tango Odoyi. Tango Odoyi Anita oyo ng'ajja yajja mpola ndowooza nga yakubeera mu maaso gaani ga taata. Taata oba yali ayagala sisita wange Nantaba yabadda mu kifo ekyo. Tango Odoyi nga yalwana Nantaba. kazi wattu. Tango Odoyi nga yakuba Nantaba paka lwe bamukubye hands down. Era ekimazewo NRM waffe mu Kayunga district gyenva Tango Odoyi bwe busungu ne Kalangwa. Ky'omuntu ava wano ng'omukamudde essuubi lyonna n'okwagala kwe. Obusungu ntegedde we buva kati. N'addayo n'agamba kale kababyekolere. Tango Odoyi ligende waffe Bugere n'ononya akalulu. NRM. Ate Kalangwa nawe balyose ne bakakumba. Balyose. Nze ndi Webugerere. Mugombolola y'e Busaana mu luka gw'Ekiwangula. Katonoonya Nansana tojja kunsobola. N'obw'oyagala n'amalaalo ga kitama ebijja bya jjajjange biri wali. Balyose ne bakakukuba. Revenge is so beautiful. Revenge gyabwe enyuma. Azaalwanyisa banne n'alwana abantu. Oza niya mukuba akalulu. Oba Kasolo gwe yali yeesimbyeko. Yoyo. Kankubuulira abantu b'e NRM mutumazeemu okwagala. Nze mulamu wange chairman w'e Bukolooto ye chairman w'e NRM mu Kayunga. Naye baamuwaayiriza ne bamuteekerawo ne kamera n'amawulire mbw'ati akolagana n'ababbi ne babba ababooda ne babatta. Kuba abadde alina amaanyi ga NRM mu Kayunga nga bw'ayogera chairman ogambye eki. Naye okwagala bannaffe ye Manuel bayisewo kye baagala baakola ekyo mu kamera. Olwo NRM egenda kufunamu busungu bungi. Olaba mwe mulowooza nti mufunyemu kuba mugenda ne babawa ssente nga muziseeke ne mugaba n'abaze mu bululu. Naye gula togenda ginoonya yonna Uganda yonna. Ne bamuwadde okuyiga akalulu Uganda yonna si gye basula. Ekyo mwefumiitirize. Kati nzirayo ku kiri kye naggamba nti constitution ya party etunulwemu eddemu ekwatibwemu. Constitution y'NRM chairman okyaliwo. Constitution gitereeze abaana n'abazzukulu banyumirwe NRM. Constitution etereezebwe. Bagikwatemu. Taata Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa Saabalwanyi. Lyerinnya lye eppya. Erinnya eppya likyanemye okwata. Kizitowa mukko. Saabansiko Saabalungu. Semalungu. Erinnya lizitowa mukko. Taata Semalungu. Tibuhabulwa. Okyali mulamu. Nze mmanyi zino gundi azifuna. Oza tabiraba. Gw'omulabi wa Tonazi Media ng'onawo nawe osobola okukasuulirayo kasuuleyo kabawe sharinga kamutuukeko. Taata okyali mulamu. Yitaba okkiririzaamu ba Moses Kigongo weebali. Abasajja baakuyirawo omubiri ba Mike Mukula bakyaliwo. Constitution gituulemu gikwatemu eterere ya pate. Omuntu aleme kufiira mu layini.
nga buli kisanja dda museeke. Constitution gikwatemu ebeere ne limiti ti omuntu ajjanga kubeera ku seeke ebisanja 2 gy'emyaka 10 todda. Kiwa abantu omukisa ground omuntu okugamba ne bwe naawambuka ntya ku seeke ku luno sikola ki sidda. Wewava egyo emiranga gyaboga nti baali basumagidde bakalonda ku mwenda kubanga constitution terina muntu we mugambye nti kati gwofuzeeko kino fuluma kawayingira abaki abapya. we wali obuzibu wewava sente ze bayiwa empitirivu ennyinyi ze bateekamu. Singa kyali bwe kityo, singa teri sente efuluma museeka awo weyagamba nteekamu zaaki ndi mukadde mpeddeyo n'omupya gyagamba era nze ngenda nze ndiwo kale kabajje nga bonna bapya baziyiwe eyiwaabwe tulonde ku bigambo byabwe. Yes, bate lwegenda okuddamu okutereera ne structures zitereere nga buli root oluvannyuma lw'emyaka 10 tulina new faces with new ideas. Naye omuntu n'abeerako okuba lwe wajja Moses Kigongo yo ne bwaba yalwana omusasudde, you have compensated enough. Mugunjewo advisory committee mwenare mu constitution. Advisory committee yebebeerako abo batwazirwana. Term of the serving had been their compensation. Mudde bali mugaidinga abato abazze. Give the party light. Ng'olina emisayi gy'olaba nga mito gy'egiri gitudde. Mubeere mu advisory committee. Alintwala Kadaaga, Mike Mukula, Moses Kigongo. Mike Mukula mwagala nnyo. He's my role model. Yabeera Minister of Health ne Jim Muwezi baakola. Naye temugwana museeke. Magezi gammwe gagenda eri munda mu tekiniko. Tango odoyinga naye mumuyita temumutuuza. Senga gundi eyeezimwa nga y'amaanyi. Bino biwakoze si bituufu. Si bituufu, no. Ne kati Tango Odoyi yali anirule. Mu constitution ya NRM terya amuwabula alina president. President atyaba mafia abazanyisa oli zaala. Oba ntegeera kyegamba n'omulabi wa Tonazaana ntegeera. Akutegeera kubanga baabiraba. Ne babirabanga bwembira Central United Advisory Committee. Kati wano ekyo balabanga singa kyekyaliwo. Kubanga oli nakugamba nga bakubye ennambi akalulu ne ngamba yakako wansi n'akulaga 3 wagabe kuno baagalonze. Wagabe wali nti gali ku board. Kwa hiyo NRM era tumusuubira nti amaanyi gaalina Ruutweno. Ne baba tagalina ne baba tankola kina yazzeeyo ku ground. Wabe twabadde mu matikira ga Beene. Babadde n'olusiisira ly'obulamu Kawempe Mituba 5 yategese kuba kuluna amatikira gundi yagakulembeddemu Kibuli. Ne nalaba nga Honorable Nambi Farida twatuula naye okuteekateeka olw'olusiisira. Era yaleeta Mengo ye director wa Mengo. Nali simanyi nti ye director wa Mengo. Mengo Spite eyo. Yaleeta obujjanjabi yaki naye kye nalaba. Yali azze nga byonna agenda biteekawo obujjanjabi bubeerewo na buli kimu buli service. Kati bakansala abali ku ggombolola y'e Kawempe. Waliwo yali azze ne sakiti 2 ez'eddagala. Aleese obusipipu 2 baali baleese. Kati ate nga tebamuganya ayogere. Azze n'ekinene tebamwagala ayogere. Atalina kyalina yayagala alabike. Zindala gunywezezza. Naye yo tuveeyo.
byebyo naye kyengeza okulaga nti ebyo bye yalina okuba nga yakola dda ng'ali ku ground. Beera ku ground mu buli kantu ng'otwalidde abantu ekyo kye baagala ky'omanyi tebakifuna mu butuufu bwakyo. Okitegeera? Naye na kino NRM constitution eyagala amendment sec serving term zibeere ne limit. Kwene president yebuza mbusende ze muyiwayiwa za kiziva wakimanyi. Ne lwaki baziyiwayiwa kwaba tewukubise gundi secretary na limit. Alwana buli ssaawa alabika alwana naye ebipya ki byoteesereza NRM mu sec. Era omuwagizi w'NRM wansi 3 kiki kyegenyumiriza mu sec. Wabayisemu waggulu we bafuna ku ezo ssente ezigabibwa eyo. Oli owa wansi asigaddeyo wansi kiki kye yenyumiriza. Ojja bitegeera kwa development is politics. Era byagamba nsaga politics so stand yaga development. Chembade magalize mbaze kibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Kino ekisanja tewali atagenda kaaba mpaawo atali kaaba. Nze kugambye yafunye kaadi n'ataafunye bonna bagenda kaaba. Bonna bagenda kola ki? Kaaba. Naye nga kyonna kye kiri obukulembeze buweereza. Bwe banga obukulembeze byakufuna tuba tuli ku byaffe. Obukulembeze kwagalana. Nze edda linanyiigiranga president nakati abamuvuma abamukuba bayita n'awaki sente tiyasembeza atamwagala n'amanya lwaki takola ki. Kati gwali eno lwaki ate gwomanyi nti awagira kyotawagira tomufuula mukwano gwo. N'omuleka ne mutandika okwera mu komiti emu ne muteesa n'omala n'omufunako omuki omukwano namugana ero agitufuuka bakitta akulinya n'emmotoka n'akutta. Bukulembeze bunyuma era bubembuuza President Museveni mubi. Ne lwaki buli kisanjo dda kuba ekyasooka wafuna obululu bunyo ogamba ogenda kumulwanyisa. Ogenda kulwanyisa omuki nakyemalira n'akulema. Nodda n'otugamba nti ffe sente zikola tazituwa era kyeba twatatukola engula tutuzikola kwa tazikuwa. Noddayo ekyokubiri n'otazifuna lwaki odda ekyokusatu. Bandi badde batugamba bugambi munnaye tulemeddwa. Bibameddwa mugezeeko omulala oba yanaamusobola. Nadda ekyokusatu nadda ekyokuna nadda ekyokutaano babanja kya 6. Busegona naye kaadi yamuyise mu ngalo. Olaba amalwaliro n'amasomero ga gavumenti ababaka ba paalamenti balina okugagendamukko. Balina okubeera nga bagalambulako okulaba biki ebiriyo physically nga bo
kubanga lwezo milioni 2 ezibaweebwa supportinga constituency okuddayo mu constituency ozisupportinga buli mubaka wa parliament oba opposition oba NRM zibaweebwa azitoleke milioni 2 agende ku ssomero kweli okutuukayo okulaba eddwaliro lino liri mu mbeera ki waliwo kyekibulamu lyetaagisa ki n'agenda ku ssomero lya gavumenti nayo n'alaba ayinza n'okuyita olukuŋŋaana lw'abasomesa n'aba private n'awulira aba gavumenti biki bye bakaaba aba private biki bye bakola ki be bakaaba najja kugombolola n'afunawo wa kansala w'eggombolola kansala wa district ajja kugombolola level n'ateesa ne ku municipal n'ajjayo ebirowoozo n'abitwala ku district kati omubaka wa parliament afuna ebirowoozo ebyo n'akompeyalinga n'ebyo bye yeefunidde physically n'alaba bye yajjeeyo ye ng'omuntu n'ebifaananyi n'abifuna na bano bye balina awo waleeterawo guidance n'abagamba nno muteesa naye kino na kino nze nga bwe nakiraba kyandibadde bwe kiti babaka ba parliament bameka babikola nga bwe mbinnyonnyodde Sseggona gyali n'abamu tebamumanyi eyali akikozeeko yaliyo baali 2 3 nga babaka ba parliament omugezi Kibirige Ssebunya ne mutabani we Kasule Robert Ssebunya ne Rosemary Senninde n'akwata na ambulance yali agitadde ku ddwaliro e Kasangati bayagendawo n'amanya nti abantu bano balemererwa okutwalibwa Mulago lwa ambulance n'agiteekawo Lugolobye Kayunga n'akola era obulwaliro lwa bugeze bweyongere waffe Bugerere kati Nakatovu waliwo Busaana waliwo kuba badde akkayo wansi kuki ku ground togenda kubanga oli mubaka parliament nga n'amalwaliro g'olina mu kitundu kyo togamanyi ne bakubuuza omuwendo nga tomanyi kigenda mu maaso kwabeesimbayo kye bandisoose ogenda kukola kiva ku Museveni togenda mujjawo totulimba naye tubuulire amasomero n'amalwaliro mu kitundu kyogenda okukikira gali ameka nti gali 10 amalwaliro gali ameka nti gali 52 agawa Kisoro genjogeddeko aga gavumenti amalwaliro naye buli kisanja nja nkoleko ku malwaliro ameka 2 buli kisanja kale bw'otugamba nti ekisanja kino amalwaliro 2 wagakolako tusobola okwongera ekisanja ekyokubiri oyinza n'okunona eky'omukaaga paka lw'olimalayo amalwaliro 5 wumba tuve wano abalabi ba Tronas Media mikwano mbaagala nnyo gyendi mbeerayo mpeereza Ssaabasajja Kabaka wange kuba y'atalina nnyo ntalo kyakabi talina nnyo ntalo ate zo zirwanika zo ne bwe ziba zize zikola ki zirwanika kuba za bigambo ate zaffe za Bwakabaka si za bigambo za bikolwa oli ateekawo ekiraga nti oli munafu n'okola n'omulaga nti siri munafu nno ampeereze Kabaka wange naye ebyobufuzi bireme tujja nnyo mu mbeera gw'oyagala ne gw'otayagala bonna bagira kuseera nga tekuli akuyamba bizibu byo olina okwekolerera okuleka okwezuula ne weekolerera n'akatalekeka ba celebrities oba bannabitone mwepimirenga level wa oyogerera nani gwoyogera naye ani gwe nyiza okuteekako embeera ey'amaanyi nga mulaga nti simwetaaga yani ebyo mbyesege mu politics nti Nobert Events yani bw'otuko mukwatya ku birthday ya president mu drone mulimu omuntu ng'agenda kussa gwe omuteekako amaanyi oli wa myaka emeka gw'ogenze naye muleesi wa myaka emeka akwongerako akusuula mbuza kijja tuba nga kirina we kituteeka nga bannabitone tulemeekerawo nnyo okweweebuula tuleme kuzimba hiiti nga tuziteeka mu busitanti oba okweteekerawo entalo
kama Katonda abankuumire. Kale mbeere bulungi mweraba.